Nenga public bwebe gamba nti no oluyimba olwasinze omwaka ya husband material lwaki oba toluwaasa. Ekisinga obukulu is the public opinion. Public opinion eri ku husband material. You have to compare so many things. Okitegeera. You have to compare my past situation. Buli muntu abuuza why husband material is not on the list. It is the song of the year, husband material. Bebe Cool is an individual, he's a person. So it is Bebe Cool list, not Uganda list, over not Africa's list, over East African list. So it is just Bebe Cool what? Listona yendo gamba ndowooza nga ye. Oba teyasinzire ku public opinion. Oluyimba lwakajja naye amaanyi ge luyina. If people come out ne bagamba nti lulina okubeera ku buli list efuluma eyitibwa ey'ennyimba ezisinze mu Uganda, oluyimba buli muntu lwayogerako, okitegeera buli muntu lwalina mu playlist ye. So nga tosobola kukipotinga aside, you have to embrace it and you have to recognize it. Nze mugaga wa tiimu zino. Nze mugaga wa tiimu zino. Tuli ku kosi kiwano kubanga tulaba abaserebu ab'enjawulo we bali n'abantu abalala abakubako ku mupiira. Tuli ku kozi ya charity. Era nga emulaba buli muntu ali muno asasudde n'asamba yenna asasudde. Okitegeera tuli ku charity nga tulese n'ebintu eby'enjawulo. Owaye bwe tuddako ku music katono nnyo oluyimba husband material lukolera ddala bulungi naye tetwalulabye ku Bebe Cool list. Yagambye lugira lukyali abantu ne batandika okuba. Ekisinga obukulu is the public opinion. Public opinion eri ku husband material. Okitegeera. It is the people's choice. Bo bagamba nti no, it is the song of the year, husband material. So kati eri list ya muntu kyovola abantu bagiyita Bebe Cool list. Okitegeera. Bebe Cool is an individual, he's a person. So it is Bebe Cool list, not Uganda list, over not Africa's list, over East African list. So it is just Bebe Cool what? Listona yendo gamba ndowooza nga ye. Oba teyasinzire ku public opinion. Nenga public bwebe gamba nti no oluyimba olwasinze omwaka ya husband material lwaki oba toluwaasa. So nenga naye bwatu byakikoze. Ng'owulira guno omwaka oguwedde 2022 okoze ekimala okuba nti ogenda ku listi z'abantu wadde zibeera person. Nkoze ekimala because you have to compare so many things. Okitegeera. You have to compare my past situation. Okitegeera. N'ekiriwo essaawa eno nti nsobodde okuvayo n'oluyimba olw'amaanyi oluyimba buli muntu lwayagala. Okitegeera. So it means I've worked a lot, I've done a lot. Okitegeera. Okuba nti na oluyimba buli muntu lwayogerako. Okitegeera buli muntu lwalina mu playlist ye. So nga tosobola kukipotinga aside, you have to embrace it and you have to recognize it. Abayimbi abasinga balina ennyimba nnyingi era nga oyinza okuba nti no bw'ozitununamuko oyinza okubula choice lwowa, naye gwe omwaka guno owulira olina husband material, owulira nti ebikoze byonna bakulyaza amaanyiza abantu ekyabikola because husband material it is just 1 month. Oluyimba lwakajja naye amaanyi ge luyina. If people come out ne bagamba nti lulina okubeera ku buli list efuluma eyitibwa ey'ennyimba ezisinze mu Uganda omwaka 2022 nga luno luyingidde 2023. Okitegeera bw'okiteeka ebbali n'okiginowaringa ate awo obaamu engeri endala. And that's why you see people everywhere now. Okitegeera nti bali mu kugamba nti how can I say nti abantu ba respondinze negatively to the lists, to the list because they are asking buli muntu abuuza why husband material is not on the list. You understand? So it means it is a big tune, it is a big project. Abakola list eyo abayimbi banno bawa amagezi ki naddala abo abalowooza nti husband material tekoze bulungi nga tukuta amagezi gembawa nti balina okubeera ku walaali. Ekyo kiri kubeera ku walaali, olina okubeera ku walaali. So kati omuntu bw'ogamba nti oluyimba olwo si lwa kabi olwa husband material oba toli ku walaali honestly. Babuulire ebitiibwa byo byonna bigweyo bategeere ani gwe bazannyirako. Ensi ebimanyi era ensi ebyogera. Nyinza kwogerako bitono. Bajjukize ebitiibwa byo. Big Eye, Atabuuse, Sabayimbi bingi mwana. You know what it is. Tawe basamba. Gwe tolina kitone wadde ng'ogyeko ekyombuliri. Sebo. Ekintu ky'ongambye nti anyway I will not answer that because mu kisaawe mbeeramu abantu 11. Okitegeera
bondaba waneeno ndi mu position olwaleero ndi mu position ya mutendezi ate ne mu position yanga wano agamba nti omugagga wa ttiimu era yino position gyolaba ntuddemu okitegeera. But if I want to play, I'm going to play. I will play if I want to play. Yeah. Naye ng'ogyeko ekyokuba nti akapiira kitone kyekyo yakyoyina ng'ogyeko okuyimba bingi akapiira nkamanyi bingi n'ebikonde mbimanyi manyi emizannyo mingi ya gwe kyolina okumanya nti buli muzannyo ngugezezzaako mu ssomero n'emisinde ngimanyi. Ndako naguno gunuma muno buli bamuwa mulumye musiramu kazo manasa mumundekera anko koma obuzibu bubudde wa nino omuyimbi gwe nakolako emboozi awo antemye ino omuyimbi gwe nakolako emboozi awo